zise ku ssaawa 10 ndine Sir Matthias Walukagga gwe ne yakatoyunga ke ssaawa zino bova kola kulikayo kulikirayo ddala tubale tugenda mukummulako tulendese tuogedde ku Mayinja eyayimbye oluyimba nateekamu akalayini akagamba nti omuntu azawangula awangula abajaasi tekati akola atya wakawulidde bulungi tonakawulira yagambye omuntu azawangula abajaasi obadde mu struggle yayimbye nagamba omuntu azawangula abajaasi kati ayinza atya okubwa omudongo statement nga nenemu si nenemu naye nene nnyo okusookera ddala nze sigenda kusalira muganda wange Mayinja musango kugenda gye yagenze wabula nze nakwebuuza nti lwaki yakoze eki lwaki yagenze nze sijjanjaba nsanjabavu nzijjanjaba kiwundu bwe kiwona ensanjabavu ebejja kugenda kati nze kyendowooza Mayinja zaayimba ennyimba ebbanga ddene Africa Landiroodi tuli ku bunkenke bizeemu kyendowooza nti message eyo neemwagaza mu bantu neetuuka bulungi nnyo mu bantu kyekimu ne Bobi Wine kyazaakola ne Walukagga kyazaakola bintu ebitwagaza nnyo okubeera tubaddewo ku lw'ebizibu by'abantu nga mubiraba ne mubitegeera omudongo gwagamba simanyi yenna gwayogerako naye babanga omudongo gwagamba abadde tayimba nnyimba za laavu tayimba zaki za misambwa zaki ng'abadde ayimba ku bizibu by'abantu omudongo gwayogera kalabika tamutegeera omudongo kubanga emessage etuuka ku buli muntu omudongo atuusa message kasita akoona ku kizibu ky'oyo omuntu ng'omuntu kyava ayagala omudongo kakati babanga omudongo badde ebintu ayogerako byogere kati nga yeevuddemu n'agamba kanzije mbikole okujjako ng'omudongo gw'endowooza yesi gwe yayimbye ng'alina mulala gwategeeza ng'ategeeza mulala naye mbadongo abeesimbyewo tulaba mu Kyagulanyi ku presidential level ene walala mpozi waliyo Walukagga ku kya meya waliyo omudongo Hildamani ali ku paramenti wali Mawokota tuyina Geoffrey Rutaye Kakuuto tuyina Patrico Mujuuka enakifuma tuyina Kayemba Solo netumbala mudongo eri ebukoma nsimbi baganda bange bakamenyo kati ndowooza abadongo abo ayabasizaamu amaaso kuba abamu be nayogeddeko nabo ng'abasajja atuyisizaamu nnyo amaaso abadongo tetutegeera kikyagezaako olaba kwabadde mwawo okuyisibwamu amaaso nasooka nno nempakana kwanze Mayinja mbeera naye nga Mayinja nga mugezi we tuba tunyumya emboozi awo owulira nga musajja mugezi nnyo nesooka ngamba oba akayimba ako waliwo yamukoppya eddoboozi nomala nolaba nga akkiriza nti kakayimba nakakasizza ggulo nga ndaba ali kumukola ayimba nga yakayimba kuba yabadde tasobola kuyimba kayimba k'abandi nga si kake si wakaliyo ki Mayinja nakakasizza ggulo ng'akayimba naye ku mukola alina bye yakyusizzamu mu kayimba ako n'asabira abayimbi copyright nedda era ne mukalimu ebiri mukalimu ebiri anti kati kankubuulire omuntu tosanyukiranga omuntu akumenya omukono olw'okuba aguyunze akumenye oyite mu bulumi nga aguyunge guddewo yali alina butagumenya notafa bulumi kuba kati oyiseeko mu bulumi tekusobola nakuddawo kubeera kikimu bw'omala okwogera kino statement emenya ereeta obulumi n'ogamba te kankusiimuule ne kyapambalaasi wakkakkane wabadde wakuluma wannumya okulumya kyekibi naye twalabako emabegaawo Mayinja oyo yasooka ebifaananyi ebifuluma ng'agenza asinkanya omukulu abamuvuma ne bamuvuma ne bakola batya n'addayo mu noopu n'akwatagana n'omukulembeze wa noopu abantu n'asaba abantu ne bamusonyiwa ye n'abagamba nali ngenza kulaba ddala waliyo ki ekisobola okunsibayo yagamba bw'ati muzeeyi takyayina mbavu zitwala ggwanga mu maaso nabadde sisobola kukimufunamu nga simutuukiridde bwe namaze okukimanya nti ebirowoozo bye si byakutwala ggwanga mu maaso kwe kukomawo kakati mukabanga katono newayita ebbanga ttono tugenda okulaba nga azzeeyo n'akola ki ne bikola ki oba yamukubira kasimu omukulembeze n'agamba kati mbitereezezza ngenda bikola oba mumutera okunyumyamu naye mbadde ndudde nze mukwano gwanze saagala Mayinja musalira musango
Nakwati embozi bw'ogireeta yes eyo nsalawo yatenga muntu mukulu yamanyi kubeera bwe yajja eri Kyagulanyi yamugamba nti tozze Kyagulanyi kusonyiwa wabula abantu bakole ki era ensonga zo ziteeke mu bantu era abantu kuba kulya lukwe abantu baba oliddemu ki toliddemu Kyagulanyi kuba Kyagulanyi yekka tasobola kukulembera ggwanga ne bwawangula obwa pulezidenti kati olwaleero ng'abantu tebaliiwo tasobola dikola ki dikulembera bwomu kati Mayinja ensonga bwezito bwe zaatambula naye ndowooza nze kamusabire emirembe gy'agenze mbadde njagala muwa amagezi eno obutadda anedda saagala yecontradicting ekisusse teyeetabula kisusse omanyi osobola okwetabula ate neweesiriiza n'otabula obuuyi ne bukalira ne busiriira yatugamba Kalango yasasulwa abawagizi ba NRM nakola oluyimba akalango k'eddakiika 3 n'ekitundu nako bana kaba kasusse musasule era naye abakolera Akalango kati finally yatudde yasooka n'agamba Kalango n'amala n'agamba negase ku NRM tokyayinza kugamba nti kati kaali Kalango kuba yagenze n'ayimbira n'omukulembeze ogamba nze obwavu tebunnuma nade sola genda n'ennyimba nefunayo obukadde obutaano oba obukadde 10 maye amabanja gendina tina amabanja naye mmanyi nti nno bw'obeera omulamu abantu nga batubeereddewo abantu batusasulidde nnyo ssente omanyi ogamba omuntu nti nno tuli ku bunkenke nojja okola Afrikana n'ogijjuza n'ogenda embala n'ojjuza n'ogenda ejjinja buli wambulu kitegeeza okonye ku kiruma abantu kati bwe kiba tekinnaba kutereera obunkenke nga bakyabulira n'okyuka n'ogenda gye wali owa message eri n'obeegattako n'ogenda mu baaleeta obunkenke nga tuvudde ku Mayinja ng'omuntu kambuuza kino generally abayimbi bonna oba abayiiya bonna kiri mu sitaani omuntu okukolera omulala oluyimba tugeze nenva eno basereko beesimbyewo baani bonna naava nagamba Walukagga sente zizino nkolera oluyimba kiri mu sitaani ekyo Honorable Kasolo mukwano gwange sobola ye kutya mwogerako yankubira simu emabegako nangamba njagala onkolera oluyimba nkuwe sente wa NRM mukwano gwange tusinkane Waruna ntuli emmere tusinkane Masaka kyotera tasobola butantemerayo kizike naye ekyo nangamba nkolera oluyimba nobulokwa nti wa NRM ndi wa NUP sente zannemye okulya nalemeddwa omukolera oluyimba kubanga ate embeera neetabudde tulinayo wa NUP owaffe sisobola ate kubeera wa NUP ane nkola wa NRM oluyimba kati awo ensi etandiko ono ali ku mulamwa lwakuba gwe weesimbyewo oli mu NUP ate oyo atalina kibiina ateesimbyewo nze Florence teesimbyewo ndi muyimbi ne bansasula ate oyo bw'atyo ate ng'olina kaadi ya NUP kubanga yajja n'afuna kaadi ya NUP n'agenda naye eka kati bwe yagenze ne kaadi ya NUP oba kwe yawandiise n'oluyimba ku kaadi ya NUP kwaddeko ka space bawandiika ebigambo nti muzeeyi nga bijjako kakati bw'omala okufuna kaadi ya NUP kitegeeza oli memba mu NUP kakati kankuwulira yadde obwavu bubeera bwajja butya mu ggwanga naye tosobola kusanga basiraamu omusiraamu nga bamugambe nti kakati omulimu ogufuna gwakutta mbizi n'agamba banne bampe ekiso ntandika okukola ki tasobola kati bw'oba wa NUP tosobola kukubira wa NRM kaki Kalango nga bbanga yonna n'ensi ebadde gyekulaba ti omuntu gwogezaako okuwa message n'enkofiira yiyo yajambala omuntu gwogezaako okuwa message atereeze eggwanga abantu banyigirizibwa yoyo ate kati gyewagenze kakati mu budde buno mu mwezi gumu 2 ebyali bizzeemu byateredde tebakyali ku bunkenke tetumanye yagamba nti Afrika tugitunda mu bibajjo bajjo kati waliwo omulala yagitunze ataliye oba yali akuba Kalango nga yatunda yenna nnyini ttaka nga tumaliriza kitale kya Pastor Yiga mu lugero lwe twakuwuliddemu kaawo